Ngenze nakiwa Olivia kulidde wano mu Lubigi nyumba yaffe mazeyo emyaka 5 ne leero bagimenye n'ebiwandiiko tubadde tubireese maama yatwakula na single mom nga yatulabirira nga n'atulekera wano ewaka kati tubadde tulwanako tulabe nga bidda naye biganye bintu byonna babimenye bintu biri bweru tetulina wakutandikira tuli banaku. Yoda buka bulungi. Oli muzungu wako. Ni wanza jabani. Manje kunyaki jayi. Bibi n'ebintu byaffe ebitwogerako tutwagulawo. Era nina wembijja we twali twabitereka kubanga maama waffe yatuleka nga tuli baana bato tetulina kyakukola naye tusaba ku buyambi bambi senga batufunidde we tubeera tusiko ne tukubawo ebipande naye tetulina kyakukola bambi mututaase. Tuli abaana 6 naye tetulina we tudda. Maama wange yandekawo nina emyaka 14 kati nina emyaka 25 nkulidde nze sirina nawe banziika kuba maama wange gwe mbadde nkuze nga ndaba nebino ebitwogerako. Ennyumba yaffe badde mazeyo emyaka 5 ennyumba yaffe ebadde wali eri naye tusaba buyambi abasobola otufunira we tubeerako kuba tetulina nawe batuziika wano wetubadde tuliwo wetulabako. Ne mukama bwatyo abamu tebakyasobola. Muganda wange omu abadde lubuto naye kasa yabitegedde. Nange omu abadde lubuto anzirako kasa yabitegedde pressure zamukubye kati ali mu ddwaliro. Netusaba buyambi bambi tetulina wakutandikira twakuzibwa single mom tusaba buyambi bambi. Nyanza ekyobula Margaret nze mukulu woyo Olivia ava okwogera. Ffe maama wange yafundira lubuto lwa myezi 3 nandekera abato bange abo nga ngenda njoza ngoye nfumbira abantu mmere nenkola ebicuba nennima nga nze nninga omukulu naye nga nange ndi muto nga nze abalabirira nze abawa buli kimu. Kati n'omwana gwe naza maama gwe yandeka nga lubuto lwa myezi 3 ku buno obudde alina emyaka 12. Sina wendaga sina wembasa wembadde wano wensula nga nnoonya kyakula ne babaawo guno tamu omwana tagenda kusoma teba sina wengenda kati wemba nnoonya ow'okulaga omwana ddamba ngenda muteeka sina wentandikira sigamba mbuno kyekino okuba wembadde nneebaka nnoonya kyakulya naye tuba tusaba ku buyambi wona tufuna we batuteeka ne tukubawo amabati kuba go tugagjeeko tuba tusaba ku buyambi. Nali ndi eyo nga nagenze kuyiiya kola ngenda okudda so kwa tebatekerako X oba okiwulira nga tuli masa aliko ki X ne tuli kati kuba ffe maama waffe uno ndi myaka 3 maama waffe watuzaalidde emyaka mingi nga tuli awo nga sikisuubira nako mu bulamu buno tukola kikati abo abaana tebalina ne babaziika awo tubadde tulabanga ekika oba okiwulira tetunateeka maama fina tubadde tusaba ku buyambi atuyambe. Taata waffe yafa tetulina taata nga bwotulaba era tugenda bakuma switi tetumanyi we tutandikira n'abaana we bali abazuku wali be bankwatitako muganda waffe omu olubuto pressure zimukubye ye ali bubi tetumanyi obadde engulu omulala ali eri Nakawere naye ali eyo tetumanyi naye wajjajja byebyo.
chai ni kadi kino ugali banna watu wabatu Wala ikabaluza kama yakula vile kalini banyango nabatesemiki ngobela vile kapanzi kamukani efere zimela baba ngambo oli wabadde watu waziteeka wabi ekyakugamba nga kyalooni nayimirirawo tegedeko kujjamu maali yammwe yategedde naye nga taliiwo katate nga nze mbeera kajjansi kati wentuukidde ku makya nga abakozi ababaddewo bali mu kujjamu ebyamu ofiisi n'ebyowansi kati nze wentuukidde nga bali mu kumenya amadirisa nga balina eneefukamirira afande mugamba afande nyamba afande abaalabye nga nze omukadde amufukamirira mukuba ebisiraani aŋambye tonkuba bisiraani nenjogera najati ajati babaddeko ajati ngakatambaala nenjogera naye ajati nampa eddakiika 5 nebosaba okujjamu ebintu babadde tebakubaŋambye maka okwata kano anyambaako ekirago bazijje bamalewo ezo ofisi yange nenze omulembe gwansa notuka myaka gino ng'okyalina bakomunireti nzono wenza kugwawo ate kino sikirabanga obambadde sikisuubira kuba nkiyinza okubeera mumagiro naye nsaba katonda ow'ekitiibwa asasire abantu bonna batuukibbwako obuzibu naye nze kyamani wamukugu ekitundu kibaani yange bagimenye nzikiriza eyo yeruwa ofisi yange bwegwegwege naali era alaba kyebakola naye nga kyebankoze si kirungi baali badde bagumitiza okujjamu naye ngenza okujja nga banenya ekintu ekitankoze bulungi nnyo era mu myaka gyange 61 gyenina omulembe gunsaza kuba ngenda kulya kuba mukozi oŋŋamba nti siwange mbadde nzirawo naye ng'ebintu si bibiriyo naye wano wasigala wakumu laba nga ebyonona obutobazi wadde babijjeewo era tujja bbena obutobazi bujjewo ekyekyange
naye nga tulina nnyo omutima mubi ogwanti batukoze bubi azisaki ng'omuntu naye baadde balina okutumira kubanga bannaffe bagenda mu kitoogo mu makkati siyinza butoboogerya bagenda bayingira mu kitoogo batuletedde obuzibu abalala ne bazimbamu zikalina mu mazzi wano kusangamu kalina kiba kirungi olusi kirungi sirina bigambo bingi nnyo yinza naye kyabiseesiga okulaba naye omulembe eguddamu koze myaka nkaaga okubanga twakasiiboba olanga ne ofiisi yange yakyemanyiwa mukumu ofiisi yange bagamba kunyigira bano kibanga tebakoze tulina ba MP abalina okubeera wano kati ssaawa eno nga bakola ebintu bino tulina ba LC obuyinza agenda abugabanya naye bwe bayabugabanya balina batakola mirimu gyabwe batwetedde obuzibu kuba bali badde bakola emirimu gyabwe n'okugaana abantu okuzimba muti mu masannyalaze omwo naye baleese obuzibu nti bazimbyemu ne batwetedde obuzibu nobo aga amasannyalaze batusasula ekiro kijja kiwulira nga bannamuntu layini y'amasannyalaze yatusasula kebe nga lutobazi kebe ekibulirwa muto yaliwo yatusasula kuba twasimbirwawo ne batugaana ebintu tozimbamu toteekamu kintu kyonna kiwanvuwa tosimbamu miti naye kozesaawo nga gwenanyiniwo naye toyongerako kintu kyonna kigerako nga nautoba naye bembaga nti omulembe gunsazi ku bintu byonna nga bindi muto mu myaka gyenjenina kiba kibinya Haji Kassim Kassan naye nayogerako ne pulezidenti lumu yali alambula wano namuyimirizaako awo nga kyamwetoogera yambuuza ekibuuzo nti babasasula temuyinza kuva mu bifo ebyo naye mugaa kasi basasula abantu tewali ayinza kulemerawo naye ekibiiko ekujja kati nga katolaba kati bino bino ebifo ebimenyeddwa abantu balina obikuuma alina okukuuma ebintu bino ffeffe nnyini netukuuma nga bwe lwatukuumira twayongerayo wano ekibanja kyaffe kino banze mu 67 namayesoma naye nga nsoma namuŋŋoona nga tubeerawo wali mukyala sentamu ali wali ngaatusaze naye kati nti abasinga batwonooneka naye tukiriza katugende nekino abakozi nembagamba banyambe bawala kale mumpe eddakiika abaana banyambe ate injinia kuliko injinia wasitekansibamupulana okuzimba kalineyo noba ogenda erwayo lije bafudde noba ogenda teekawo sawa ogenda teekawo tende ne bakusangira bakusaba pulani nga ate balabe nga abantu bamere era abasajja baveeko nga bayingidde munda kimu anoonya nkumi yasoso kijjukako kino kibadde saidi ene tekiri gundi eriyo nga yo yonna
ononese nze simena kumanya wengenda kukola era bannange abampadde amasimu nze simena kumanya banayisa ba gavumenti munyambe muzeewo amasimu gange bonna bakiraya nti amasimu gaabwe mngenza okuva mu kibuga nga bagamenye bannange mutuyambe n'amazira gabula okumpitamu nze simena kumanya kiri mu gavumenti eno bannange nedda temwandikoze kitenge basajjamu nedda kati ngenda kudda wanze sigenda kuddamu kulya mmere nze sigenda kuddamu kulya mmere olakakatekerize ngenda kuddawa ene eggwanga lyaffe balira amaziga balira ensi bannange muneke basajjamwe mutunyigiriza nnyo twekyaye Tinda mezi silage neke naye abasajja nga emubalaba akayumba kange kako kebaddako emali eyonoonekete ddala ntaasisaako ntono tebakukiriza genda kujja mu shopu yange naye munaye eyonoonese kakati simanyi kinakuzaako gavumenti simanyi munyambye mutya kubanga mu butuufu ebyo emmotoka zibiyiwa okwetutula kyekyo bakama bange gamba no abuuza kati abalesi bakole kye baagala embeera si okutwaliza wamu naye nga ekituufu twalwalirwa batugamba era amayumba gaffe oba kontina zaffe tubadde tukola bizinesi era bateerako x banga liyiseewo tulinemu excess naye tubadde tulina kyakukola tulina okukkiriza ekyo kiba kizeewo kubanga twalabulwa netugenda kubeera nga bali abagamba nti no tebabagamba bagulira ensonga nti nno awantu obadde omanyidde n'awantu awapya woba ogenda okulaga abamu nga newe balaga tebanakufunawo gyamazima awapya tulina sente tulina okukiriziganya n'ekyo kiba kizeewo kubanga tetulina ki tetulina buyinza bwonna naye singa batugambye mukome wano temweyongerayo basimye omufuleki ne batugamba mukomawo temweyongerayo kinesigadde entobali singa wano wetwakoma wetuli batugamba temweyongerayo mukomaawo naye bazze batututte tetulina yadde ekiba tebakukiriza kujja mu bintu byobulungi tutegeera abamu kati muzeeyiwa wali kupaaka afudde puresha kupaaka ya takisi afudde esabwe
yanga bamita muzeeyi ani oli afudde muzeeyi Fred afudde kitegeera kati omuntu wogye bwotyo naafa nga musajja muzeeyi lwaki tomuwakadde banazirwanako bonna bagenze tukoleki tetulina kyakukola muganda wange embeera tususeeko kati tumanyi nkye bwe tutandikira akokulya tugenda kajjamu kati bwe bubbi obugenda okweyongera era kati buli alina ennyumba ategeka kufula ziwera 5 kubanga obubbi mulinde kigenda ogwa mu nsi. Thank you.